ne bw'oba ggwe n'osanga musajja mukulu ono Sini Stevenson tolemwa kusamaalirira. Bw'atyo musajjawo Katabaazi n'amusaba abeereko naye olunaku lulamba. Kino kyajjukiza Katabaazi olugero lwa bannayuganda nti obulema si buteesobola era mwattu balabika tebalimba. Katabaazi agamba nti ono yamusanze mu Amerika wabula nga yazaalibwa n'obulemu. Omusajja ono mu buwanvu awezayo inchi 2.5 era nga kigambibwa y'omu ku basajja abasinga obutono mu nsi yonna. Wabula ekyokuba mu mbeera eno tekyamutengula n'akamu anti agamba alinga abantu abalala bonna wadde ng'alina obulemu. Ategeezezza Katabaazi nti embeera yeeyongera okumwonoonekera ng'awezezza emyaka 13 anti yamenyekamenyeka amagumba kumpi gonna naye nga tamanyi kwe kyava. Omusajja ono aweza emyaka 35 yeewuunyisizza nnyo Katabaazi bwe yamutegeezezza nti mufumbo. Agamba nti mwaka gwa 2009 yalaba mwana muwala Mendisa Nis ataliko kamogo n'amutengula emmeeme era bw'atyo mwaka gwa 2012 n'amukuba embaga. They share a home together in Arizona, USA, and Sean tries to maintain as much independence as possible. Abafumbo bano bamaze ebbanga lya myaka 2 nga bali bonna era ng'essanyu lye balina lya nsusso. Ekisinze okubobbya Stevenson omutwe be bantu aboogerera mukyala we nti yamwagalako nsimbi. Ye mukyala we agamba nti omwami we amwagala okuva ku ntobo y'omutima gwe era nga tewali kyamujuza kagube mukwano. I think Mindy would be the first to admit I'm the most sexual, aggressive person I probably have ever met in my life. Yeah, on the planet. Ever And met in so my life. sex is a very important part of my life. Olw'obulamu omwami bw'alina emikisa gy'abaagala n'abano okufuna ezzadde mitono ddala kyokka nga balina essuubi nti singa bigaana waakiri baakufuna abaana abatalina mwasirizi okuva ku ssemazinga wa Africa. I spent a lot of time in Africa and just saw kids that needed parents. So there are so many children out there that could use great parents. So adoption may be an option for us if we choose to go down that path. Mukyala we ategeezezza Katabaazi nti musajja mukulu ono tayagala nnyo kumukolera mirimu gye okuggyako okumunaasa kubanga ayagala nnyo okulaba obwereere bwa mukyala we anti banaaba bonna. On a daily basis, Sean actually doesn't need that much help. Typically what he might need help with is showering. And he likes that because he gets to hang out with a naked woman. Yeah. Ng'omuntu omulala yenna bw'akola okuba omulamu ne Ssemakono akeera kajjuza wabula nga ye akozesa byuma okusobola okukuuma omubiri gwe nga gulina amaanyi. Bano babeera babiri mu nnyumba yaabwe era nga mukyala we yakola emirimu egisinga obungi ng'okumusitula, okumuvuga mu kagaali wamu n'okumuvuga mu mmotoka. Katabaazi ebyo byasobodde okutuleetera olwaleero wabula alese atusuubiza nti olw'omukaaga olujja enkoko tugikwate mu mwa.